Ebimu ku bigendererwa by'ekibiina kya Educate Uganda kwe kugenda mu masomero okuyigiriza abayizi engeri gye bayinza okukolamu ebintu eby'enjawulo gamba ng'okukola ssabbuuni ow'amazzi, ebyokwewunda by'abakyala n'ebirala nga Saala Kayondo bw'annyonnyola. Abaana bano babeera mu business clubs ne bakola products ne bafuna skills ezibasobozesa okubeera mu bulamu obulungi nga bavudde mu ssomero. Bino byonna abayizi babiragidde mu mwoleso ogwateekeddwa ku ssomero lya Gakani mu Kampala olunaku olw'eggulo, era ng'abayizi bavuganyizza okukola ebintu eby'enjawulo ng'amasomero agazegeta mu mpaka zino gaali 400 okutuusa gasigadde 16 mu mpaka ez'akamalirizo. Olwaleero tulina amasomero 16 so amasomero ge tulina wano leero gegasinga mu disitulikiti zaabwe. Omukolo gwetaayeko abagenyi ab'enjawulo kwabadde Dr. Frank Sebowa owa Uganda Investment Authority, eyaliko minisita wa tekinologiya Patrick Bitature, Frank Abushenga okuva mu Vision Group n'abalala, era oluvannyuma abasazi b'empaka nga bakulembeddwamu Frank Abushenga batandise okugatta obubonero, n'oluvannyuma buli ssomero ne liweebwa ebbaluwa olw'okwetaba mu mpaka zino. Abushenga yalangiridde omuwanguzi ng'essomero lya Lira Secondary School lye lyasinze mu kwolesa ebintu ebirungi nga lino lyaweereddwa n'ekikopo wamu ne cheeke ya $50. And so they did a lot. They have got a very clear mission statement which resonates with what they do in the communities to impact students. Ye Patrick Bitature yeebazizza abasomesa ssaako n'abasazi b'empaka olw'omulimu gwe bakoze okusomesa abayizi bano, era n'ategeeza ng'abaana bwe balina okubalaga ekkubo, n'asaba abayizi okukozesa amagezi agaabaweereddwa okusobola okweyimirizaawo mu biseera eby'omu maaso. Si byangu naye ate bw'obeera n'omutima mulungi ate ne attitude ennungi ojja kusobola. Abantu bonna bamanyira ebintu bijja mangu mangu, ekyo kya bulimba. Bo abayizi ba Lira SS nga bano bawangudde bajaganyizza era nga bategeeza nga bali abasanyufu olw'okutuuka ku buwanguzi. We are very much excited this great evening. It was unexpected for our competitors, but we really made it. Kyokka abamu ku bawanguddwa mu mpaka zino balabiddwako nga bakaaba. David Tamale yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.